Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're always from Gobangabia. I got a problem going to water. I'm not cut or goose jack or no sigugo. One. Gwakwini wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nananga house girl bagamba batusula high density. Tukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu otegera ni weba kidda bulungi nange mbampolo city firis fit sleep oguka nayo yakugulira kijja kukisi kate mpuliriza mama kuno mufaliso ndese kwa kwini wange kunzalira mwana mulenzi wa mahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa dulax. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Alintwala ndi musanyusa alintwala ndi mulisebya sava ndi mujuze mirembe talifuibwa mpewo mukulike chiyumba Edmonton haje Frida Stecia Mayanja ngenda kubasala kugenda kuzomezi 8 pakanga mwenda bo muziki ku muziki oyina mujjawo oyina boyagala okunya oli mulavu mpya oyina bwashawa kugamba ebintu bene tugenda batubiyitamu luyimba ku luyimba lukosa bakenkuwa ate bangambe mwa Edmonton muri bazibu nnyo no resonga tusinkane ngenda kuzomezi 8 October pakanga mwenda Edmonton au Alberta Canada Edmonton Alberta get ready for Hajj Frida Stecia Mayanja ngenda basa ndabulo muziki ku dinner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Kasim Sali, chairman wa Uganda Culture and Diaspora, era omupesitesi wa Uganda Gwekof. Tutegeeza nti ku mulundi guno tugenda kubeerayo mu Edmonton, Canada, okuva nga 8 paka nga 9. That's our Independence Day. Nze naawe tujja kubeera nga tutegesa omwoleso Business Forum eno ebeerawo buli mwaka. Tusuwa abantu ab'enjawulo abogezi kuli Lord Mayor n'abalala banamwolekerako. Okuyimba okusanyuka wamu akulemeddwa Hajji Stecia Mayanja tugenda okubeera naye ku mukolo gwaffe mwenna tubayita mujje tubeere ffenna mu Uganda Performance Edmonton, Canada 8 nenga 9 October 2021 mwebale nnyo mujje tukube mu bali tusanyuke tuyige tupromotinge ensi yaffe Uganda. Yes, okay, tugende maso katona nyoka soke tulengere coming soon. Wakwatako wayawula mbulire mama w'abaana obono yakujja mu nkimanya saakunkwata muliso obwenzi bunyumira nnyo yabukola nga tebanamugwamu naye bwejuunya eba ngumi tukyalengera kalango Stecia and House Girl season 2 eno naye ekomyewa kale tukutegezezze kuva mu Almagic production Salores nga bulijjo yakutuusizaako tukutegeeza toweerabira subscribing ku YouTube channel yaffe njakuluma ulumi ewoganye ebyokutesa tukyalengera kalango Stecia and House Girl season 2 ekomyewo ku YouTube channel Stecia and House Girl tugenda kulabirako YouTube channel yaffe y'omulembe kwogenda okubanga olabira obuzannyo bwonna oba Stecia and House Girl kale nno kyoyina okulekanya okola kwe kunyiga pesa eri subscription onyige n'akade buli video yonna empe gye tuba tulese tubenga tugikutererayo bulambalamba tulina kuleka ndi osubwa abazannyi ab'omulembe omuli kulabako Rehema Sematimba Ibrahim original starring Stecia Mayanja Nancha Whitney Walusimbi Ashrafu bonna bajjudde mweno omukwano gukukombya awavundu kuzanya n'okuzanya saako otwala eri akamanyiro mukatwala eri tukyalengera kalango eno yatuuse dda ku YouTube channel yaffe eya Stecia Mayanja and House Girl obutundu obupya bonna obw'omulembe naawe ataalaba bukadde anti buli wosubscribinga oba ojja okola video zaffe zonna ez'omulembe oddamu kutawaana ekintu ky'omukwano okuli kukulabako bw'ozigako byolabye bye bitawaanya by'otannalaba tukyalengera kalango
mu season 2 eno yagirinde kikomando kuzaya mu myaka ekyobaozanya n'okuzanya boss okuva mu Almagic Production ne Salurins tukutuusizaako Stecia Mayanja and House Girl season 2 ku YouTube channel yaffe ey'omulembe kwokka kw'oba otusanga omukwano gulimu okuvujjirira omulembe bulwe gukyuka obadde osaakaasa otandika okusaawo omutwalo baguzira make-up kijjobi anti munanga ateekolako toyinza kufuna laavu atakyatunula mukwano ajja kuloga abalabika obulungi omusinga Stecia Mayanja and the House Girl ku YouTube channel kya tabu subscribing unyige n'akadde nyumirwa nga bw'oyiga olingana wanta wanywe bwongo owanda n'omanya nti Mazinga tatomulaba n'otuwa obutuuza otyo amasokoka wenotudde oli ku TV kuba olaba TV omwana yaguzedde maama kiki kati njagala tufune wetugenda okuwummulirako yenga gendo Mazinga, jangu be, jangu tula wano. Katulaba titi. Ya, kati ya kagati. Nerabidde okugulira soda. Kane ndete choda. Oyagala choda ki? Omubyofu oba black? Choda myofu. Choda myofu. Kamulete. Kanzije. Choda. Choda. Kale kanete choda. Myofu eh? Kale kanzije. Ya ukirolya. Natumye dda batuusa tadda ndowooza yali n'omwana oba maama kuba mwembi temulabikako oba batuusa ali naye nze munange obadde oncakalanyira era nzezanga nti tezivaako maama naye kakati naye n'otula obutuuzi n'otabuuza liye bano abayambuse oba abakiridde toba noonyaako n'omanya nti batuusa kandewo bali n'omwana mugumu era nga nkimanyi omwana oli naye kyeka kigoberedde batuusa maama wanti kulika ntuddeyo mune mbadde ngenze kunogera ku mwaduzi kulukadagala Mazinga Nageze ne batuusa. Ate obadde amanyi ali ne maama. Naye ate okuba natumye batuusa tadda. Talabikako n'omwana yennyini talabika. Kati ze badde mmanyi ono yamuyi. Ate maama naye tegedde. Oba kyesinategeera. Wotuma batuusa atandikirawo gamba mama. Nedda ennaku kibadde nga kimugoberera ne kigenda nga kudduuka naye ne bw'aba abadde alagawa bagenda aba. Ne bagenda naye kudduuka. Mama ye. Banga bali naye. Mama tukirize nti bali naye. Mama bwe kiri. Anti ye tannadda buzi. Atugumiikirize tugumiikirize. Bakombewo kati gwogera olifumba bwadde muwe buwi Alitwala. Ndi mulise bakaza. Ndi neba nali. Nzo sisi wona tawali hasiba. Batuusa. Wanji jaji. Bamwanje Mazinga okenzera yaliwo. Onagulira mugulire nga kati osibyewo. Mazinga? Hey. Chichi. Nize Mazinga sitambula naye. Hata lwaki? Luli nagenda naye ogula amanda. Nga abeera nkuba ebikonde. Mama Mazinga. Omwana ngali. Mama Mazinga. Natuba. Nkubuuza omwana aliwa? Nkubuuza omwana.
Anti. Omwana namulese wano. Mama Mazinga. Ongambye. Omwana namulese wano ng'azanya. Namulese wano ng'azanya bannange anti. Sokoleke. Omwana mubuuze na ddembe. Bonokala mukatojja mufu. Mama Mazinga ngambye. Mubuuze mpola mpola. So si mubuguutanira oti. Anamukwata amatayi. Oyo mumaze njagala awawanuka bagamba awawanuke agende bwatyo ekirungi simuse nobera bano nga mukaya na jjajja gasina manya mwana jja Mazinga wali Mazinga Batuusa goli wadde mukugenda ongambye otya tukende musitowa ongambye ntona ageze Mazinga bona ya muyina omwana badde naye musongira makaka abantu kwe mukomba box oyo omwana okimanyi bulungi ngenda apula mwana mama nedda sina mukira genda akola omanyenda akuleta wano nkimanyi wajja kulabirira onate tomubokolera bubokolezi sasa Mazinga lero nsaba osirika ate gwe wandibadde tontawanirako wankakasiza nti omwana wamutumye n'ono omwana abadde wano ng'azannya neŋŋamba genda naye bageze mama kyobadde obuliriza gwonkakawo tukakasiza mupepere mugende munonye omwana obaali mu nyumba temunonye nobaali mu nyumba webange mugende munonye omwana zinadda kwekyo Mazinga muyite nnyo Mazinga bwembanga njogera nagamba sirika Batuusa bwe nali nziza wano n'omwana nagamba nti nti nomulabirira era mulabirira Mazinga newala otatera nange wangi Batuusa ekizibu kye muyina mwerabira nnyo olingizayo kyeyo gyali bulijjo agenda mu kisenge kyo bulijjo agendayo simanyi mwerabira nnyo obuvunaanyizibwa bwammwe ekibaleeta mu maka g'abantu okukola obwawusigalo obwamukomba box kulabirira biri mu maka gaabwe nakugamba olabirira omwana oyo kubanga naye ate luli nze wansobola Batuusa luli bali abaana abawola walinga osobola obalabirira nono era mbadde mulabirira bulwalabirira ki ati mulesa azanya nengamba sigenda mutwala mu kuba waliyo kafiyu ne covid nakamba okukuba lumu nakamba okola sebera wano wendi Batuusa wanje mutaddeeyo nga bagamba nti omuntu agenzeeyo mitala wa Mayanja oyo naye akati agenze mitala wa Mayanja byalo bimeka byetusimatuse byetubuuse ne tuuka talina bwongo ate tebagenda kubeera nakyo nti nakye era kantuuke waka mama tulabe banaddamu okutiguka omusika nakowe kavimba kiika kati jangu okiike atomalangako magezi nze nkuze kutuuka wano nkuba bwongo jangu kati mbala bbiri so mwana wange ogenda mundeta mujja wana nti bagwali asobola okubula agala nkukwate bubi owulira iye anti kyogamba mu njoba owulira mina oli amekano wali alabyeko nawana munane fuluma eyo gyomunonyeza gyaliyo gyali bali mukiyo kati kima nzija kukuba Batuusa ati noonya mazzi mpitaako wanene mirundi emeka ng'omuyita n'abeera ng'abuzeewo kati wali okirabyeko gwempa omwana wange mpa omwana wange nange anti season muyina Mazinga naye gwe nekwatako bukwasi kugane omwana Batuusa Mazinga kugane mutoyi kana mutoyi Mazinga sagala kunzi wali yako Mazinga bambi jangu Mazinga toka mama jangu omuntu wako kukola bulungi nenda anti tomanye ngeri jali mumpi ayinzo bayingide Mazinga tali samba yikuwe ni wali yako munyambe jaja munyambe ma anti
tukyanonya muno. Aliwo mwana. Tukyanonya. Tata Mazinga. Omanye sasu zabo. Ekisasuza bawusigala okubeera mu maka kukola mirimu kulabirira abaana omanye tikusasula maka gange kulabirira mwana wange n'abaana bange bonna bali muno omuntu yenna ajjamu mama kale tunoonye empolapola ate n'omwana omuntu w'omukwata empolapola akunyonyola ate sagala kusonge mu lugalo mama buli kimu wano wajja ozungire ewaffe ng'onnoonya natambula ne ŋŋenda n'olubuto lwakusunga mama sikyalina kyosana kuzunga mama kuzunga toddamu okunsonga kuntabula toyina leero byogenda kunyimiriza omanyi bayita omwana lwaki sikimanyi lwaki mukazi wo ntazala oyo si musika wange lwaki mukazi wo tazala bwoba omanyi bayita omwana nze ndi katonda omwana yannuma omwana nabona n'olulumi